Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwaayo obudde ne tugabana ekigambo kya Katonda emmere ey'omwoyo. Era oyinza okubeerawo ne weebuuza naye mu biseera bino mu ggulu ki ekigenda mu maaso era Katonda ki kyalowooza ku nsi era ki kyalowooza ku kkanisa era biki Mukama byayinza okuba ng'ayogera ku kkanisa ng'ayogera eri ffe abantu buli omu nga kinnoomu era Katonda atulaba atya ffe ng'abaana be. Tujjukire Mukama atulaga mu Bayibuli mu kitabo kya Romans chapter 8 okuva ku verse ey'ekkumi okutuukira ddala verse ey'ekkumi n'ettaano. Mukama atulaga nti abo bokka abakulembera Mwoyo Mutukuvu be baana be, abo abakulembera Mwoyo Mutukuvu era ng'abo be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima be baana be. Bangi bayitibwa naye abalondebwa baba batono. Olw'ensonga mu bonna abawulira okuyitibwa abakkiriziganya n'okuyitibwa okwo ne bakola ebyo Mukama by'ayagala baba batono era be bo Mukama baalonda. Nabo bennyini babaako kye bakola bakkiriziganya n'okuyitibwa Mukama kw'aba bayise ne bakkiriziganya ne bakola ekyo Mukama ky'abagambye olwo Mukama n'alonda abo. Tujjukire oyo Mukama gw'agenda okweyoleka gy'ali era Mukama gw'agenda okukozesa mu biseera bino ebisembayo. Si oyo asaba buli lunaku newankubadde okusaba kulungi, si oyo atendereza, si oyo asiiba ennaku ennyingi, si oyo atayosa genda ku kkanisa kusaba era si oyo asoma Bayibuli emisana n'ekiro. Ebyo byonna birungi naye Mukama ayagala oyo ateeka mu nkola ebyo by'awulira ebyo by'asoma. Ne we tubeera abantu babiri nga tuwuliriza ekigambo kya Katonda oba nga tusoma Bayibuli oba nga batubuulira ku kkanisa nga tuli abantu babiri, nze naawe ali eyawuliriza, gwe n'oteeka mu nkola buli kye batugamba, nze nange nenzijanga ne mpuliriza okuyimba n'ennyimba mu kkanisa naye nga bye batubuulira nze sibiteeka mu nkola mu bulamu bwange. Okwagala sikuteeka mu nkola, okusonyiwa sikuteeka mu nkola, siwulira ddoboozi lya Mukama eriri mu mutima gwange kiriŋŋamba ne ndigoberera, ng'ebyo byonna sibiteeka mu nkola. Munnaye ne wensinza ne wentendereza Mukama mba sijja mutegeera, mba nja kuba ng'akonkona ku lwazi naye nga teri kivaayo. Naye oli ateeka mu nkola ebyo Mukama bye yagamba, oyo ateeka mu nkola newabanga mu kkanisa tebamumanyi, newabanga tali kakiiko ka kkanisa, naye ye nga mu mutima gwe ateeka mu nkola Katonda by'agamba, mu mutima gwe ng'atambulira ku ekyo Mukama ky'ayagala, oyo yagenda okusumulula amaanyi agali mu kigambo kya Katonda era y'oyo agenda okumanya Yesu Kristo abe n'enkolagana naye. Olwo nze yayimbanga obuyimbi n'entendereza n'enkola byonna ekkanisa byeyagala naye nga sikoze Yesu Kristo by'ayagala. Munnange Mukama mba sijja mutegeera, mba sijja mutegeera, mba sijja mutegeera nga bw'ali era ekikola kye mba sijja mutegeera nga bw'ayagala mutegeere kubanga ye Katonda waffe mwoyo. Tujjukire nti Mukama engeri gy'atulabamu ya njawulo. Bw'osoma ekitabo kya Romans chapter 8 bino bye biseera bye tulimu, ebiseera eby'omwoyo, abantu ab'omwoyo. Ffe tulina kubeera abantu ba mwoyo. Ekiseera kino nze naawe ali eyawuliriza ffe tulinga nga Looti mu biseera bye. Tujjukire Mukama nga omuliro tegunajja kwokya Sodome, Looti gye yali abeera, naye Mukama yamala kuggyayo Looti, yasindika bamalayika be ne baggyayo Looti. Looti we yamala okufuluma ekibuga, olwo omuliro ne gulyoka gusaanyaawo ekibuga. Kati olwaleero nze naawe ali eyawuliriza, nze naawe yenna eyakkiriza Yesu Kristo ng'era omusinza mwoyo ne mazima, iffe Looti, ffe Mukama bayagala okununula, olwo omulabe ekiseera kye kiryoke kyeyoleke ku nsi kuba omulabe alina akaseera ke Mukama ke yamusuubiza ng'agenda kujja ku nsi yeeyoleke ku nsi. Ne Mukama alina okusooka n'ajjawo abamu
ne bava mu mubiri ne badda mu mwoyo nga bali ku nsi kuno naye nga bantu ba mwoyo. Olwo be bajja okusobola okulwanyisa kiri ekirwanyisa omubiri, kubanga oli alwanyisa omubiri aba tasobola kukwata ku mwoyo. Gw'obeera omuntu ow'omwoyo oba olina eddaala ate Mukama lyakutaddeko, kubanga ggwe ne Kristo mubeera muntu omu. Iffe ng'abantu tweraba nga tuli mu mubiri n'ebyokwegomba by'omubiri, nga tulinga abali mu kkomera, ebikemo, okwegomba kw'ensi nga tuli mu birwanyisa, tulaba nga tuli mu kkomera. Okwegomba kw'ensi nga kutusibye emitima gyaffe, endowooza zaffe, nga z'entalo ze tulwana munda mu mitima gyaffe okuva mu mize emikyamu. Naye mu maaso ga Katonda iffe tuli myoyo. Mu maaso ga Katonda iggwe oli mwoyo oguyina eddembe, ng'amaaso gonna galaba bulungi, amatu nga gawulira bulungi, nga tewali wadde akusibye emiguwa mu mwoyo. Bino bye tulaba ebitusibye biri mu mubiri. Omubiri guno gwe bagenda okuziika mu ttaka. Y'ensonga lwaki Mukama atugamba tubeere abantu ab'omwoyo, kuba ye mwoyo era atuliridde mu mwoyo. Mu mubiri gwaffe olw'okuba tutambulira mu bikemo, ne tutambulira ne tukkiriziganya n'ebyo Sitaani by'aba atugambye, ne tugoberera ebyokwegomba by'ensi eno, omubiri gwaffe tuguddugaza kubanga tuguleetako enziro nga tukkiriziganya n'omulabe by'aba atugambye. Naye ate omuntu waffe ow'omunda, omwoyo, ye talina buzibu, wabula yeetooloddwa bamalayika bagenda bamugoberera buli wamu. Omuntu ow'omwoyo yeetooloddwa bamalayika. Emigga n'emigga egy'ekitangala giva mu ggulu ne gimuyiikira buli kiseera, ne gimwongera ekitangala ekirala okuva ku ntebe ya Katonda. Yeggwe bw'ofaanana oli muntu wa kitangaala, omuntu ow'omwoyo, ayina eddembe, amaaso galaba bulungi, amatu gawulira bulungi, talina kizibu kyonna. Wabula guno omubiri ffe twesibye mu mubiri. Tulina okufuuka abantu ab'omwoyo, tulina okuwangula olutalo olw'omubiri, olwo tuzuule ki kye tuli mu mwoyo. Olwo Mukama agenda kweyoleka gye tuli nga ayita mu mwoyo, ye nga azze nga mwoyo, ng'era ayogera n'omuntu ow'omwoyo. Buli lwe tuwaayo emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe eri ebikemo by'ensi eno, okweraliikira n'okutya kw'ensi eno, tuba tuleese enzikiza mu mutima gwaffe guno ogw'omubiri. Naye Katonda ye atadde ennyumba ye mu mutima gwaffe ogw'omwoyo. Newankubadde mu mubiri gyaffe ebiseera bingi tulumbibwa ebikemo bya Sitaani era ebiseera bingi ne bituwangula, naye nga omuntu waffe ow'omunda, ow'omwoyo, ye assa empewo ennungi, afuna okubikkulirwa okuva ewa Katonda butereevu, afuna okubikkulirwa okw'omuwendo omuyitirivu okuviira ddala ewa Katonda. Ye muntu waffe ow'omunda alya emmere ennungi okuviira ddala mu ggulu, newankubadde wano ku nsi omubiri gwo guli mu kweraliikirira. Y'ensonga lwaki tulina okubeera abantu ab'omwoyo. Mu mwoyo amaaso go gaakaayakana n'okusinga enjuba ng'ozigasse wamu, n'oleeta enjuba nnyingi n'oziteeka wamu. Amaaso go gaakaayakana okusinga enjuba zonna engeri eziyinza okwaka. Bw'otyo bw'ofaanana omuntu ow'omwoyo. N'olw'ensonga eyo tunaaze omubiri gwaffe, ebirowoozo byaffe, olwo tubeere abantu ab'omwoyo, tusobole okukkiriza Katonda okujja okubeera ekimu naffe, kuba ye mwoyo era alina kubeera wamu naffe nga naffe tuli mwoyo. Ekyo kye tutya mu nsi eno tukkiriziganya nakyo mu butamanya. Buli kintu kyonna ky'otya obeera mu buzibe bw'amaaso, mu butamanya, obeera okigondedde era kiba kikuwangudde olw'okutya kw'olina eri ekintu ekyo kyonna ky'otya. Ffe tetulina kutya nsi eno kubanga oyo ali munda mu ffe asinga byonna, ye yatonda byonna. Era Mukama akugamba gw'ale yawuliriza, buulira mikwano gyange nti abo abamuweereza tetulina kubaagala kusinga ye Mukama Katonda. Tulina kwagala muweereza wa Mukama okusinga Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ekkanisa kiringa ekinaabiro gy'ogenda n'onaabira, w'omala okunaaba n'otukuzibwa.
ekkanisa walinga abantu we tugenda okunaabira twejjeko byonna ebintu by'ensi eno, ensomesa y'ensi eno, enjiri y'ensi eno, byonna enteekateeka z'ensi, olwo twambazibwe omwoyo, tubeere abantu ab'omwoyo, olwo tulyoke tujje eri Mukama waffe Yesu Kristo yajja tusiimuula, yajja kwegamba otutereeza ng'ekkanisa etunaazizza ebintu by'ensi eno. Ekkanisa tuyitamu tusobole okutukuzibwa. Kino kye kiseera eky'okutukuzibwa. Olwaleero singa Mukama akutwala mu ggulu, ojja kusanga nga waliyo obukiiko obw'enjawulo, bannabbi Abraham, Musa, baani bonna, Joshua, Daudi, Jona, batuula wamu ne balaba ensi eno mu kiseera kino. Bakoze batya okukolagana naffe abali ku nsi, okutuusa mu mitima gy'abantu ekigambo kya Katonda ekituufu, ekkanisa ya Katonda entuufu mu butuufu bwayo. Era ekigendererwa kya Katonda, lwaki yatonda ensi eno. Bo balumirirwa nnyo ensi, ekigambo ekibulirwa mu kkanisa n'okusinga ffe abali ku nsi, kubanga buli kiseera babeera batuula mu bukiiko nga bagamba, era abagenda kati mu ggulu basooka babeera bakubuuza njiri ki gye babuulira mu kkanisa, baakubuulira ki, biki ebisomesebwa mu makanisa. Era n'oba owulira obubaka buno babeera mu ggulu nga batunuulidde. Hebrews chapter 7 etulaga nti waliwo cloud of witnesses, babeera waffe we tulaba ebire, bakulaba weebati ng'owuliriza, ne bakutunuulira ne balaba ekigambo okitegedde, okifunye munda mu mutima gwo, otegedde amakulu agalimu, kubanga amazima gali nti oyo yekka alina omutima omuwombeefu era ayayaanira okumanya amazima yajja okufuna amazima agali mu kigambo kino. Wabula oyo awuliriza ng'alimu okutegeera kw'ensi, ng'alimu okusalira omusango, munnaye amakulu togenda gategeera, kubanga mwoyo yabikula omutima gwo. Omwoyo ye mubuulizi. Ife we tumala okubuulira wano, Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe yaddamu n'akunnyonnyola mu ngeri gwe naye gye mutegeeragana, n'otegeera kino kigambo kya Katonda. Kati bw'oba tomuwadde kakisa n'okkiriziganya n'endowooza yaffe ng'abantu n'endowooza y'ensi, munnange ebigambo byonna biyinza okkwitako n'oba ng'obiwulidde naye nga tebitudde mu ggwe, tebisimbye mirandira mu mutima gwo, mu muntu ow'omunda. Oyo yenna ayagala okwagala Katonda aba ayina obutatya nsi, kubanga Mukama asinga ensi yonna, ye yabeerawo mu lubereberye, yagenda okubeerawo mu nkomerero. Ku lubereberye yamanya enkomerero bw'enaabeera, era ne ku nkomerero ye asigala ajjukira olubereberye nga bwe lwali, era asobola okutwala ku lubereberye n'akulaga Adamu, n'akulaga buli omu nga bakyali mu nnimiro ya Edeni. Asobola obikulaga ate nga muli ku nkomerero, wabula n'akuzzaayo ku lubereberye n'akulaga buli kimu. Ensi bangi balaba Mukama waffe Yesu Kristo nga omuzira atalina nnyo makulu, bakkiriza nti ye muzira wansi, ne balabanga omusajja eyali omwesigwa, era kwegamba bo bamulaba bwe batyo, naye nga Mukama waffe ye yatonda eggulu n'ensi, asingira ddala okusinga okubeera obubeezi omwesigwa, ye yatonda eggulu n'ensi. Abalala bamukkiriza olw'akaseera katono nnyo, naye olw'endowooza y'ensi n'amagezi g'ensi ne batandika omugeraageranya ku bantu obuntu abatondebwa, olwo ne bamwerabira, ne baba nga bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo mu mitima gyabwe, naye nga kaseera buseera ate ne bamuvaako. Abalala balaba Mukama waffe, balaba Katonda waffe nga Katonda w'abakyala abakadde, abasinga abamu bo kyekifaananyi kye balina. Abalala bakozesa Mukama waffe Yesu Kristo nga sitampu oba ng'ekinkumu kye bateeka ku njigiriza ey'obulimba, nga bakozesa endowooza yaffe abantu, ne bamala okwogera byonna bye boogedde Mukama waffe Yesu Kristo ne bamuteekako nga ekinkumu, ekiraga nti bye boogedde biva eri ye. Naye Katonda waffe wa ddala ye yatonda eggulu n'ensi, waali atunuulira buli omu, wabula ye mugumiikiriza. Sigamba nti bye yasuubiza birwawo kutuukirira, wabula atugumiikiriza, tayagala tugende mu muliro, atuwadde akakisa twenenye tudde gy'ali.
era mazima bwe tunaabanga tubuulira ekigambo kya Katonda nga tukitunda na ssente, amazima go gali nti mu maaso ga Mukama tujja kuba amannya gaffe tegali mu kitabo eky'obulamu, era ebikolwa byaffe bwe binaabanga tetwenenyeza ne tudda ku kkubo ettuufu, waliwo ekkomo ebikolwa byaffe bwe bigenda okutuuka bikome. Bwe tubanga tetwenenyeza waliwo ebyo bye twogera ne bye tukola bigenda kutuuka birina ekkomo lyabyo we birina okukoma, era we binaatuukawo nga tetwenenyeza, mazima oyo yenna eyatunda ekigambo kya Katonda agenda kufuna empeera ye. Oyo atamanyi Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ali, amakubo ge kikyali kirungi aleme mutegeerera ddala, era aleme kutegeera bimufaako, okusinga okumutegeera ne tumwatula naye ne tugaana mu mitima gyaffe okukkiriza ddala kikyali n'eddoboozi lye na kikyayagala tukole, kubanga tetuba tetuwuliriza mutima gwaffe, kuba ye Mukama waffe agamba nti oyo yenna gw'obuulira mugambe awulirize okuva mu mutima gwe ajja kumanya ekituufu, kuba Mukama agenda kwogera naawe okuva mu mutima gwo otegeere ekkubo ettuufu ery'okkwata, otegeere n'ekkubo ekyamu ly'olina okwewala, kubanga bwe tuba mu mitima gyaffe tetukkiriza mazima tubeeranga amatabi ageeyawudde ku muti. Amatabi ne geeyawula ku muti we galina okufuna amazzi, we galina okufuna ekiriisa. Mukama waffe Yesu Kristo tewali kintu kyonna kyafuna oba kyeyali afunye eri kitonde kyonna oba omuntu yenna omutonde era gwe baatonda. Buli kintu kyonna kye tulina ku nsi era kye tumuwa, oba kwagala, oba bugumiikiriza, oba kisa, oba kubuulira kigambo kya Katonda kino kye tubuulira, si ffe tukimuwa era tewali kye tumuwa, wabula aba yakituwanga kirabo. Nze okubuulira ekigambo kya Katonda naawe n'obuulira ekigambo kya Katonda sigamba nti tuli mu kumuwa, wabula yakituwanga kirabo okuva ku lubereberye. Kati tuli mu kumuddiza ye kye yatuwa, wabula mu ntandikwa si ffe kennyini twamuwa ekyo ky'ataalina. Ye ye mutonzi eyatonda eggulu n'ensi, era amateeka ge, etteeka lye libeerawo emirembe n'emirembe, nga newe yabeerawo emirembe n'emirembe, era nga walibeerawo emirembe n'emirembe. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo waddala si wa kuteebereza. Kino kye kiseera ensi egenda kumanya nti Mukama gy'ali, ate era mu kiseera kye kimu ensi egenda kumanya nti waliyo n'amaanyi g'omulabe Setaani, kubanga Mukama gy'agenda okwongera okweyoleka eri abantu okubalaga nti ddala gy'ali, okumanya ebikwata Katonda, okubikkulirwa, okwolesebwa kugenda kutambula ku nsi kusinge ekizikiza ekinaabeera ku nsi, naye n'ekizikiza kigenda kweyoleka eri abo abanakyaniriza mu mitima gyabwe, era nabo bajja kumanya nti amaanyi g'omulabe kwegali ku nsi. Naye abo abayaayana okumanya Mukama, abamusinza mu mwoyo ne mazima, agenda kweyoleka gye bali mu ngeri era naffe gye tutalowoozangako. Oyo yenna we tuba nga tuweereza Mukama waffe Yesu Kristo olw'essente, olw'okufunamu, tuba tetumuweereza kuva mu kwagala. Oyo yenna omuweereza omwesigwa. Tewali muweereza mwesigwa akolera Mukama we asobola okutunda ebintu bya Mukama we essente ezikwasa ensonyi, kubanga oyo abanga mubbi. Omubbi atunda ekintu kya Mukama we ku ssente z'oyinza okugamba nti zikwasa ennaku. Mukama waffe Yesu Kristo, Judas Iscarioti yamulyamu olukwe n'amutunda obutundutundu obwa siliva 30. Naye Judas Iscarioti teyamanya kigenda kuddako, ng'amaze okutunda Mukama waffe Yesu Kristo.
era ffe we tuba nga tutunda erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo oyo eyatufiirira ku musaalaba olw'okwagala kwe n'ayiwa omusaayi, naye ffe tubuulire abalala kw'oyo eyayiwa omusaayi eyali ku musaalaba nga ffe tuli ku birowoozo bye, tuli ku mutima gwe, ate tuguze abalala bamasooke tusasula, tubabuulire kw'oyo abaagala ennyo. Tuba tetukikoze okuva mu kwagala, olwo tubeera nga ababbi abatalina nsoni, era tubeera batemu, kubanga tuba tutemudde ekigambo kya Katonda, era Katonda aba ayinza twenkanyaankanya naki? Olwo tubeera baana ba misota. Wetutu twagala okuweereza Katonda eyatonda eggulu n'ensi, eyawaayo obulamu bwe ku lwaffe, tumutunze abalala, olwo tuba tukikoze lwa kwagala. Awatali bikolwa ebiva mu mutima eby'okwagala, tuba babbi, tuba banyazi, tuba batemu, era tuba batemu abe kigambo kya Katonda eky'amazima. Okwagala tekusobola kugulwa ssente, ate Katonda ye kennyini kwagala. Tasobola kuwangulwa kintu kirala kyonna, muwendo mulala wonna okuggyako okwagala, nga ye nsibuko era ye musingi. Mukama waffe Yesu Kristo yatununula ffenna lwa kwagala, era ffenna atubanja kimu kwagala, nga tatukase, atubanja okwagala, kubanga okwagala kubeera mu ffe kyekitangale kigenda okwakaayakana, ng'okwagala kuva mu mutima. We tuba nga tuweereza Katonda, singa mba mpeereza Mukama Katonda nga nkikola nga sikijja mu kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala okwo okw'okumusaalaba eyayiwa omusaayi gwe, ffe nga twali ku mutima gwe ng'ali ku musaalaba yali alowooza ku ffe. We tuba nga si okwagala kwe kumu kwe yakozesa otufiiririra, ate ffe ne tumutunda eri abo baayagala ennyo, iffe abamuweereza tugende eri abo baayagala, tubagambe abaagala nnyo muli ku mutima gwe, era muleete ssente tubawulire ebimukwatako. Ezo ssente olwo tuba tugenda zimutwalira, tumugambe nti booyagala ennyo basasudde ssente bamanye ebikwatako. Wuliriza omutima gwo kye gugamba, wuliriza omutima gwo kye gugamba, ojja kumanya amazima. Wuliriza omutima gwo kye gugamba, ojja kumanya amazima. Jesus Mukama waffe ye yali waggulu ennyo, teri mulala yenna ali waggulu okusinga ye. Zibasanze abo abamuweereza olw'enfuna, olw'amagoba, kubanga etteeka lya Mukama libeerawo emirembe n'emirembe. Oyo yenna akyusa amakubo ge ne yeenenya mu mazima agenda kusonyibwa, n'ava ku makubo ag'amakyamu ajja kusonyibwa, na buli kintu kyonna kye yakola ekibi munne Mukama agenda nakyerabira. Olwo waanaayaniriza Yesu Kristo n'ajja mu mutima gwe, ye ne Yesu Kristo ne babeera muntu omu, naye oyo yenna anaagezaako okussa wansi etteeka lya Katonda, munnange agenda kubetentebwa mu maaso g'abanafu, agenda kubetentebwa mu maaso g'abanafu, mu maaso gaabo ensi beeraba ng'abanafu, agenda kubetentebwa era zimusanze. Tulina ekisa, Mukama asobola otusonyiwa era atuwa akakisa, era mu mutima gwaffe buli omu amanyi amazima. Ettaka kwe tuyimiridde lya Mukama Katonda, kabonero nti ye Katonda yennyini. Tulina okuwuliriza emitima gyaffe. Mukama ayogera mu mutima gwa buli muntu n'omanya amazima. Ye Katonda ataggwaawo, Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Musa, ye yennyini ye kwagala era kwe kumanya. Katonda eyatonda eggulu n'ensi ayagala omumanye, obeere mukwano gwe, gwe naye mubeere muntu omu, gwe naye mubeere muntu omu. Yeeyoleke eri ensi eno ng'ayita mu ggwe. Goberera akakubo akatono,
togoberera ekkubo eddene erinakutwala mu kuzikirizibwa. Totunuulira oyo akuliraanye kikyakola, wabula wuliriza omutima gwe kye gugamba, kuba ojja kuyimirira mu maaso ge gwe naye mubeere muntu omu. Kino ekiseera kye tulimu kiseera kirungi, kuba kye kiseera eky'okwakaayakana, ekiseera eky'okutukuzibwa. Oyo yenna anaamunoonya mu mwoyo ne mu mazima agenda kweyoleka gy'oli. By'otalootangako ogenda biraba, ogenda biwulira. Onjogera n'oyo agenda okuteeka mu nkola etteeka lya Mukama ery'okwagala, ery'okusonyiwa, ery'okwekuumira mu ye, munda mu ye, ery'okutambulira mu ye, gwe naye mubeere omuntu omu, ery'okutambulira mu butuukirivu era okwenenya. Oyo alina amatu awulire. Mukama abakuume, baagala nnyo.